Bannange security eri mu kufulumya abantu mu show ya Mooti. Security eri mu kufulumya abantu baagala kebera bomu. Yes, mawulire ge tufuna galaga nti mu kivulu kya Mooti abantu bonna ababadde bayingidde basoose ne babafulumya basobole okubeera nga poliisi ekebera bomu. Kankongereyo n'akatambi. Bali mu kebera bomu. Bakebera bomu obudde buno buzibye. Sawa yakebera bomu katulindo banasanga mu bomu simanyi. Otwogerera bali mu kufulumya abantu. Tunonye bomu. Bomu. Tunonya bomu bannange bamwe eri simanyi. Tunonya bomu. Buli mwala mbewo. Buli mwala mbewo. Where's my power bank? Ojine. Bale manyimpeddeyo. Tunonya bomu. Abasinga babafulumiza bakebera bomu. Nedda tebajjudde nnyo bakebera bomu. Tuli ku show ya Mooti abantu mubalaba. Ono bamuyita the legendary Amooti. Pande nsonyiwa Let me first thank you. Legendary 25 years of Amooti. Abantu bagenda bakebera bomu. Tukebera bomu. Mane 25 years of Amooti bobo chali wakaja jangu tusambyeeko. Tata gwengenda kukolako. Gwe sente ogenda. Mwayigo buyaye. Wama abantu babo mubalaba. Fantastic enfunye omukisa okulikodinga ordinary nga bwefaanana nga abantu bafulumye bagenze kubakebera. Embwa zibadde tezinnaba kuyitamu. Naye kakati abantu bali bweru wano we babadde batudde. Yeno ordinary yaffe ku show ya Mooti mu Balanguzi. Waliwo yangambye mbutayagala ndikodinge butebe bukalu mukama wange ono Amooti top 10 akoledde emyaka 25. Wana abantu wagenda kujjula. So this is ordinary. Abantu mubawulira bali bweru bakyakebera omu ku omu. Just okuba nti ffe tulina connection mu government eriko. That's why otulaba nti no ffe already gye tuli tukola survey. Obutebe bwa VIP bwe buno ndowooza mubulaba. This is the VIP section. DJ Lola, the love of my life, my baby. Oleta mkwano. Nebo yo inebbina. Nze nkubulire nenkwagala. No nafulumye badde bwe. Just kati we are in. So this is the VIP. You know VIP section bannange. Yo DJ Lola webbina. Tobaluka mwana wange. Bizibu boleka. So you know VIP section we tugenda okutulaba mbi mujje aliye waka atandaba kutuuka. Come on support Amooti mu Balanguzi 25 years. Yes, mbera no bwetyo bweri eri ew'omukulu Amooti mu Balanguzi jukiro olunaku lwaleero kye kivulu kye eky'okucelebratinga emyaka 25 gyamaze mu nsiike ey'okubeera nga asesa bannayuganda. Kakati nga olaba ekifo kyabadde kikubyeko abantu babadde bangi nnyo nga bw'okiwulira naye bonna poliisi ezze nebeera nga mwanatu ebafulumya esobole okubeera nga ekebera yo kyeyise bomu. Era bwe babafulumiza embwa ne baziyisaamu zibeere nga ziwunyiriza zisobole okulaba oba ekifo tekiriimu bomu. Wabula kino kireetedde abantu bangi nnyo okwebuuza ebibuuzo ebiyitirivu nga mu bantu abangi abo mwe muli abali ku senior red abatuuse okulaba Amooti nga abasanyusa n'abalala abasigadde waka nga bali ku online nga beebuuza ebibuuzo bingi nnyo nga mu bibuuzo bye beebuuza mulimu ekibuuzo ekigamba nti lwaki poliisi ekyo teyakikoze misana. Poliisi yabadde n'obudde obusobola okubeera nga mwanatu bwekebejja ekifo ekyo bulungi nnyo ne babeera nga bakakasa oba ddala mulimu bomu oba temukola ki oba temuli bomu. Lwaki ekikola ku ssaawa eno neteeteganya abantu olwedde ababadde bazedda nga bayingidde nga balindiridde n'omuntu waabwe ajje ku stage abasanyuse ate ne bakwata ekkubo ne babeera nga mwanatu babafulumya. Naye nga bw'omanyi ensonga za security buli kimu mwanatu kiba kisoboka. Poliisi esobola okukola kyonna okusobola okulaba nga obulamu bw'abantu munnange bukuumibwa bulungi, okusobola okulaba ng'abantu bavaawo awo nga tewali n'omu afunye buvune, nga tewali n'omu
afunye bulabe kubanga singa omuntu yenna afuna obuzibu weewaawo poliisi yeesooka okubeera nga enenyezebwa nga bababuuza lwaki temwekebejjeza kifo, lwaki temwakoze kino, lwaki temwakoze kiri. Okitegeera kati poliisi kyonna kyebeekola ekiba kigenderedde kubeera nga mwanatu ate kyongera kakasa nti ddala security eri gulu. Kakati nno embeera bwetyo bwekyali sayidi zeeyo naye nga zo updates zonna tugenda beera nga tuzikutuusako butereevu. Waliwo n'abadde batandise okutambuza propaganda mbo engeri Amooti gye yagenze wa Bobi Wine yandiba nga poliisi bwetyo bwesazeewo okubeera ng'esazaamu ekivulu kye oluvannyuma balangirire nti ekifo kibaddemu bbomu. Bannange oyo yenna propaganda naye katulinde tulabe wa ate gye binaggweera naye nga ye ekifo kyo kyakubyeko dda nnyo nga bw'okiwulira era abantu bwe babafulumiza omulyango gwonna gukubyeko. Abantu bayitirivu. Updates zonna tujja beera nga tuzikuwa Kasavu Kanyama. Jjukira olunaku olwaleero ebivulu tulinayo nga 3. Tulina ekivulu eky'omukulu oyo Amooti, ne tubeera n'ekivulu ekya Lord Fred Sebatta nakyo kigenda maaso era kyekifo kyajjudde dda. Zigenza okuwera essaawa emu ng'ekifo kyakubyeko era kyemmanyi bayisaawa 4 oba bayisaawa 3 bagenda kubeera ku mulyango tebakyakkiriza muntu ayingira ewa Lord Fred Sebatta kubanga ekifo kyo kyakubiddeko ddala. Then waliwo n'abaana bano abakuyimbira oluyimba lukusuuta. Abo bamanyi bulungi nnyo akayimba ak'omwaka okasinza okuba omwaka guno nabo olunaku lwaleero babadde n'ekivulu lwakuba updates ze twakafunayo tebinaba kubeera nga bitambula bulungi. Abantu balinga ekivulu abataakitegedeko naye nga bw'omanyi obudde bukyali abantu bakyava ku mirimu ebivulu byonna biyinza okukola obulungi olunaku olwaleero. Updates zonna tujja beera nga tuzikutuusako Kasavu Kanyama. Ebivulu 3 byonna tujja making sure nti wano ku Jika Media tubikutuusako butereevu. Kale munzikirize mberekereze akuume atakuumira mpeera. Mweraba.